okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Njagala okutwala omukisa guno okwaniriza ng'omulungi omwagalwa asazeewo keera naffe wano ku 3ABN mu puroguramu yaffe eno ennungi eŋŋanzi ensulo ey'ekyenkya. Puroguramu eno eteekeddwa okutuyamba nga tutandika olunaku lwaffe nga tuli wamu ne Katonda waffe, okufuna emmere ey'obulamu, okufuna ekigambo kye, ate nga tunaakufuluma kugenda mu mitawaana gyaffe egy'ensi. So nsikiriza ntwala omukisa guno mu ngeri enjawulo okwaniriza ne n'okusaba munnange yenna atannaba kujja kutwegattako omutegeeze nti nno obudde bwe buno essaawa y'eno ajje ate tuyigire wamu okuva mu kigambo kya Katonda. Ndi musanyufu nnyo okuba nti wiiki eno nze agenda okubeera naawe nga nkwanjulira puroguramu eno ensulo ey'ekyenkya ku 3ABN. Erinnya nze Luwaga Samson nga ndi mukadde wa kkanisa mperereza mu SDA Mount Zion, ettabi erya Kampala Central Church nga tusangibwa Kigoma. Nsanyuse nnyo okubeera naawe omwagalwa. Leero naba kutandika ekyokuyiga kyaffe ekyenkya eno eya leero, ngenda kusaba twewombeeke tuweeyo okwebaza. Omulungi atwagala Katonda affe gw'atuula waggulu ennyo, laba tujja gy'oli enkya ennungi ey'olwaleero okusooka okwebaza olw'obukuumi bw'otutaddeko okuyita mu budde obw'ekiro, ate era n'otukkiriza okulaba enkya ennungi ey'olwaleero. Twagala okweteeka mu mikono gyo nga tweteekateeka okufuluma okutuukiriza emirimu gyaffe, ojja otukulembera otambule naffe. Naye mu ngeri ey'enjawulo nga tugenda okubikkula okusoma mu kigambo kyo, nkusaba ojje otuyigirize ekyo gwe kyoyagala tuyige era tutegeere enkya ennungi ey'olwaleero ku lw'obuyinza bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Wiiki eno yonna tugenda kutambulira ku mutwe omulungi ennyo, omutwe guno nga gwe gw'essomero lya Sabbiiti. Era mu wiiki eno tugenda kulaba essomero lya Sabbiiti mu bika oba mu biti ebisatu ebikulu ennyo. Tugenda okulaba essomero lya Sabbiiti ng'eddwaliro we tujjanjabirwa, era tugenda okulaba essomero lya Sabbiiti ng'essomero we tuyigirizibwa, tulabe essomero lya Sabbiiti ng'eggye we tuweereddwa obuvunaanyizibwa okufuluma okukola omulimu gwa Katonda waffe. Kakano nga tutandika olunaku olwaleero, tugenda kutandika n'omutwe ogugamba okwewandiisa mu ssomero. Ffenna tumanyi essomero kye ki, tumanyi lwaki tugenda mu ssomero. Tugenda mu ssomero okubangulwa, okuyigirizibwa n'okwejjukanya emirundi egisinga. Essomero kintu kikulu nnyo mu bulamu bwaffe obw'obuntu, naye ate ne mu bulamu bwaffe obw'ekikristaayo, kubanga mu ssomero muno mutwongere okuyigira ebintu ebisinga obungi ebinaatuyamba okutambula mu lugendo luno lwe tulimu. Ekkanisa eno eyaffe eya Seventh-day Adventist okuba nti no yanteekateeka, yakola enteekateeka ey'ekyo kye tuyita essomero lya Sabbiiti oba omuzungu gy'ayita Sabbath School. Nga mu ssomero lya Sabbiiti muno deliberate effort oba okuyiga okw'obugenderere kuteekeddwawo okulaba nga tusobola okufuna obudde okuyiga okuva mu kigambo kya Katonda. Ekisinga okuba eky'ennaku, abasinga ku ffe essomero lya Sabbiiti tetunnaba kulijjumbira nnyo. Kaakano okusaba kwange onaamaliriza wiiki eno ffenna nga tutegedde obukulu bw'essomero lya Sabbiiti mu bulamu bwaffe obwa buli lunaku, era osanga tuneegatta ku abo Sabbiiti eno abanaakeera okuŋŋaana n'abooluganda mu ssomero lya Sabbiiti. Ngenda kusaba tubikkule Bayibuli zaffe mu kitabo eky'amateeka essuula eya 32, tujja kusoma olunyiriri olwokubiri. Eky'amateeka essuula 32 olunyiriri olwokubiri. Agamba nti okuyigiriza kwange kunaatonya ng'enkuba, okwogera kwange kunaagwanga omusulo, ng'obukubakuba ku ssubi eggonvu.
era ng'oluwandaagirize ku muddo. Mukama awe omukisa ekyawandiikibwa kino. Nga bwe natandise essomero lya Ssabbiiti lyateekebwateekebwa okutubangula, lyateekebwateekebwa okutuyamba ng'Abakristaayo okufuna engeri gye tuyigamu Bayibuli zaffe mu ngeri enteeketeeke obulungi. Era ne kibeera kya nsonga nti ffenna ng'Abakristaayo twandibadde ekitundu ku ssomero lya Ssabbiiti. Essomero lya Ssabbiiti si lya ku Ssabbiiti kwokka, naye buli lw'okeera n'ogenda mu kasisimukako, buli bw'okeera n'osoma lesoni oba n'oyiga lesoni yo, kubanga bino byonna biteekeddwa okuva mu ssomero lino erya Ssabbiiti okutuyamba nti wetutuukira ku Ssabbiiti nga tuzze tulya buli lunaku nga tuli okuva mu kigambo kya Katonda. Obuvunaanyizibwa bwaffe ng'Abakristaayo kwe kubuulira ekigambo kya Katonda. Obuvunaanyizibwa bwaffe kwe kutambula okubunyisa amawulire gano, naye amawulire ogenda gabunyisa otya nga n'amawulire gennyini gwe mwennyini togamanyi? Amawulire ogenda gabunyisa otya nga togeekakasa? Ogenda gabunyisa otya ng'oteebereza buteebereza? Olwo nno ekkanisa neevaayo n'enteekateeka eno eya Sabbath School okutuyamba okuyiga Bayibuli yaffe, kubanga Bayibuli ge mawulire ge tufulumya ge tutambuza okwetooloola ensi. Kya nsonga nnyo gwe munnange okutwala obudde buli kaseera buli lunaku okubikkula okuva mu kigambo kya Katonda okusobola okuyiga, ate bw'onaamala okuyiga nga bwe tunalaba mu maaso olwo olyoka osobola okufuluma. Bangi ku ffe gye tukolera mu bannaffe be tuwangaaliramu, famiri zaffe abatakkiriza nga bwe tukkiriza, emirundi egisinga tusoomoozebwa okubaako ne kye tukola mu kubuulira oba mu kusomesa, naye ogenda okwesanga nga weebalamye olw'ensonga emu oba bbiri tyesooka tomanyi kiki ogenda kusomesa, kubanga gwe naye mwennyini toli muyigirize. Ensonga ey'okubiri nti twagala nnyo okuluma ebintu byonna omulundi gumu. Obuulidde ku kubatiza, obuulidde ku Ssabbiiti, obuulidde ku State of the Dead, byonna oyagala bikwasaganya omulundi gumu. Naye mu ssomero lya Ssabbiiti nga bwe tulaba lesoni zaffe bwe zijja zisengekebwa, nti mu kwota emu tutwala obudde ne tuyiga ku nsonga emu, era ensonga eyo ne tugenda okumaliriza kwota eyo ng'ensonga eyo tugikoze eki, tugitegedde bulungi, tuginnyonnyose bulungi ffe ng'Abakristaayo. N'oluvannyuma tujja kusobola okufuluma okusobola okusomesa ku nsonga eyo oba okubuulira bannaffe ku nsonga eyo. So kya nsonga nnyo ffenna okutwala obuvunaanyizibwa okubeera mu ssomero lino erya Ssabbiiti. Nga bwe nagambye nga tutandika, okubeera mu ssomero lya Ssabbiiti kitegeeza okubeera ne lesoni yo awaka, kitegeeza okubeera n'akasisimuka kawaka, naye ate okubeera nako oba okubeera ne lesoni nga tekimala, otutta obuvunaanyizibwa okuyiga okuva mu lesoni eyo, otutta obuvunaanyizibwa okuyiga okuva mu kasisimuka ako. Njagala tutwaleyo akadakiika oba obudakiika nga bwobwo, nga bwe ngambye nti essomero lya Ssabbiiti lino ssomero tuli mu kuyiga era gwe mugaso gwalyo. Njagala tutwale akadde tuyite mu kyawandiikibwa kyaffe kye tusomye olwaleero, eky'amateeka essuula eya 32 olunyiriri olwokubiri. Olunyiriri luno lulina amakulu mangi ge naluggyemu ge nalulabyemu era ge nandyagadde ngabaneko naawe ate tulyoke tufulume mu gyensi olwaleero. Olwokubiri ngenda kulumenyamu ennyingo nga 2 oba 3. Agamba nti okuyigiriza kwange kunaatonya ng'enkuba. Okuyigiriza nga bwe twatandise kusomesa kubangula, tusuubirwa okubeera abayigiriza naye nga tuyigiriza ekyo kye tumaze okuyiga ffe. So obuvunaanyizibwa bwaffe obusooka okuyiga, ate ki kye tugenda okuyigiriza abalala. Naye wulira bwagamba nti kulinga kutonya ng'enkuba. Nze ndi musajja mulimi
era nammwe abantu ababaddewo kaabakulukulu ffenna enkuba tumanyi enkuba kyeki, tumanyi omugaso gw'enkuba. Enkuba bw'emala ennaku zino ze tulimu twakamala wiiki ndowooza nga 2-3 ng'enkuba ekendedde n'awasinga nga tetukyagirina ddala, naye olaba buli omu atandise kugamba akasana katookeza, akasana katabuse, akasana katabuse. Olw'obukulu bw'enkuba wiiki emu wiiki 2 naye olwedde tutandise okuwulira ti enkuba tugisubwa. Enkuba yeetuwa obulamu. Enkuba bw'etatonnya oba bwetutabira n'amazzi tetusobola kufuna mmere. Enkuba bw'etatonnya ne tutafuna mmere tetusobola kufuna bulamu. Enkuba ffe abali eno abatambulira mu byalo ne mu makubo agatali ga koolaasi, enkuba bw'etatonnya olwo ng'otandika okweraliikirira entambula yo kubanga enfuufu egenda kuyitirira, egenda kukyafuwaza, oluusi egenda nakukuziba amaaso nga tolaba gy'ogenda bw'oba ovuga mu mmotoka. Enkuba bw'etonnya munnange etonnyera buli omu. Tesalawo n'egamba nti kati kangweko ono sigenda kukola ki. Etonnyera buli omu. Dawudi era yagamba ti etonnyera abalungi n'abaki, etonnyera abalungi n'ababi. Ekyokuyiga ekiri mu nkuba eno nga tuyigiriza, enjigiriza yaffe terina kusosola mu bantu. Ogenda ku mulimu w'otudde, mu ofiisi b'otudde nabo, b'okola nabo, baganda bo, mikwano gyo gyonna, enkuba bw'etonnya etonnyera buli omu. Ate obuvunaanyizibwa bwaffe ng'Abakristaayo okubeera enkuba eyo ekola ki? Okubeera enkuba eyo etonnya. Katonda bw'aba n'atuwa enkuba tetulina kumala kumusaba nnyo oba sife abamulagira nti leero tuwe enkuba eruddewo. Ye mu bwakatonda bwe atonnyesa enkuba lwa yagadde era lwalaba nti nno kigwanidde. Enkuba eno njagala ogitwala ng'amawulire gano amalungi ge tulina okuva mu kitabo kya Katonda. Amawulire gano amalungi tuleme kulinda muntu kutusaba nti owaaye leero tubuulireyooko akagambo awo. Buvunaanyizibwa bwange buvunaanyizibwa bwo. Ng'enkuba Katonda bwe tutamala kumusaba kutonnyesa nkuba eyo, naffe enkuba eno bwe tugifuna ekigambo kya Katonda tetulinda muntu kutusaba. Buvunaanyizibwa bwaffe okubuulira ekigambo kino, oba baagala okuwulira tebaagala. Ku enkuba tefaayo oba oyagala etonnye oba toyagala ekole ki? Etonnye, yejja kutonnya. Tugambe nti enkuba eyamba ebimera byaffe okukula. Enkuba bw'etatonnya y'enjala egenda okutuluma. Ekigambo kya Katonda kino kireeta okukula mu ffe. Ekigambo kya Katonda kino bwe tumala okukigabana ne bannaffe kirina okuleeta okukula mu bo. Ekigambo kya Katonda bwe tukigabana nga tumaze okukiyiga ne tukitegeera kirina okuleeta okukula mu kkanisa. Naye otuuka mu kkanisa nga bammembe 10 abaaliwo ng'ekkanisa etandika emyaka 2 emabega be bakyaliwo, mpozi n'abaana baabwe be bakoze eki, be bazadde. Enkuba eno tesobodde kumeza bibala bipya mu kkanisa eno oba mu kitundu kino. Enkuba ejjawo enfuufu. Ekigambo kya Katonda kirina okugyawo obukyafu bwonna obuli mu bulamu bwaffe. Y'enfuufu eno gye twogerako. Ekigambo kya Katonda kirina okugyawo obukyayi obutuli mu mitima. Kirina okugyawo obutaagala kukola obuli mu mitima gyaffe abamu. Ekigambo kya Katonda kijjawo buli kibi. Ekigambo kya Katonda kireeta okwagala, kireeta obulungi mu bantu be tubeera nabo ne mu bantu be tuwangaala nabo. Kubanga ekigambo kya Katonda y'enkuba etonnya mu bulamu bwaffe. Akasonga akasembayo ke nalabye ku kigambo kya Katonda kino ku nkuba eno. Enkuba bw'eba etonnya tetonnya mu kasirise. Enkuba bw'eba etonnya buli omu akola ki? Agiwulira. Okuggyako oli nga yeebaka nnyo, mulimu abeebaka ennyo n'atasobola kukola ki? Akeera kumanya ngamba enkuba yatonnya ekiro, naye ng'enkuba etonnya, rain is loud, tetonnya mu kasirise. Ewulikika ng'etonnya
era erabibwa ng'ekola ki ng'etonnya. Abantu bwe batulaba balaba Katonda ali mu ffe. Abantu bwe batulaba leero nga tugeze ku mirimu gyaffe banaalaba Kristo ali mu ffe. Can Christ be seen in our lives? Can Christ be heard? Asobola okubulirwa, Kristo anaawulirwa. Ne batunuulira ne bagamba gundi oyo wanjawulo, Kristo anaawulirwa. Ate okuwulirwa mu lwatu, kubanga enkuba tetonnya muki mu kasirise. Akasonga akokubiri kenjagala mu kuyiga kwaffe kuno, kubanga tuli mu ssomero, ke kayinga akokubiri mu lunyiriri lwaffe luno. Ti okwogera kwange kunaagwa ng'omusulo, ng'obukubakuba ku ssubi eggonvu. Okwogera kwange kunaagwa ng'omusulo. Omusulo ffenna tugumanyi, omuzungu kyayita dew. Kati omusulo gwo okwawukanako n'enkuba, omusulo tegulabibwa nga gugwa, si kyangu. Era okeera ku makya n'olaba nga ebikoola byonna bikoze era nga bwagambye wano ng'obukubakuba ku ssubi eggonvu, ng'obiraba bitobye n'otegeera nti omusulo gwakoze eki, gwagudde. Omusulo tegukola noise nga yankuba. Enkuba twagambye nti yo it is loud, it can be heard, it can be seen. Omusulo tegukola ki, gugwa mu kasirise, teguwulirwa. Ekintu ekirala, omusulo guno gugwa mu budde nga buwungeevu bulungi, tebugwa mu kasana. Enkuba tekigigaana mu ttuntu kola ki, kutonnya. Naye omusulo ng'obudde bukoze eki, ng'obudde buweweevu bukkakkamu. Kaakano ebigambo byaffe birina okubeera ebiweweevu. Ekigambo ekiweweevu kiba kigambo ekireeta essuubi. Ekigambo ekikakkamu kijjawo okutya. Omuntu bw'ajja gy'oli ng'alabanga obulamu bwe obukomekkerezeddwa, oba ng'alabanga obulamu obuzibuwadde ennyo, n'omuddamu naye mu bukkakkamu, n'oyogera naye mu bukkakkamu, omuntu ono omuwa essuubi. Omuntu ono omuwa essanyu mu mutima, kubanga olina ekigambo ekikkakkamu. Ebigambo byaffe birina okubeera nga bikkakkamu, nga biweweevu, nga birungi, si wokka nga batulaba nti gundi andaba kanjogere bulungi. Oba waliwo akulaba, oba waliwo atakulaba, oba waliwo akumanyi, oba waliwo atakumanyi. Ebigambo byaffe birina okuba ebigambo ebikkakkamu, birina okuba ebigambo eby'essuubi. Omukristaayo tasuubirwa kubeeramu abo abali mu kkerere. Kerere twagambye omusulo guno we guba gugwa tegugwa na kerere, gugwa mpola. Ebino bwe bibeera nga bizibuwadde, ebino bwe bibeera nga bikukyankalanyeeko, okuwoggana ennyo ate si kwe kugenda okuyamba. Ate era okuwoggana ennyo tekugenda kulaga njawulo wakati wo ne wakati w'oli omulala. So ekyokuyiga kyaffe ekyolero kitukubiriza, kyongera okutukubiriza mu kuyiga mu ssomero lino erya Ssabbiiti. Kubanga mwe tuyigira ebyawandiikibwa, mwe tuyigira Bayibuli, tuyige ebintu bino ebikulu. Kubanga bino ebintu kasita tumala okubiyiga, tuli bantu ba Katonda bayagala okusindika mu nnimiro y'okukola omulimu gwe. Tagenda sobola kutusindika nga tamaze kutuyigiriza. Mu kutuyigiriza bino ebibiri byatuyigiriza. Okusaba kwange kuli nti nga tufuluma olunaku olwaleero, bannaffe be tukolagana nabo, bannaffe be tukola nabo emirimu, abantu abatulaba ab'okukyalo balirwana baffe, olwaleero kabatandika okulaba enjawulo mu bulamu bwaffe, kabatandika okulaba enjawulo mu nkola yaffe ey'emirimu. Oba oliawo katufune obuvumu okutandika okwogera ku kigambo kya Katonda eri bannaffe. Kwe kusaba kwange gy'oli, kwe kusaba kwange gyendi, nga tufuluma olunaku olwaleero. Mukama atuwe omukisa, atukulembere, atugabirire, aggule amakubo gaffe, atukuume eri enkwezi ez'omubi, kubanga ye buli kiseera teyeebase. Ate asobole okutusisinkanya olunaku olw'enkya.
mu mirembe. Kale katwebaze. Omulungi Katonda waffe atwagala ennyo, twagala okwebaza olw'ekiseera kino ky'otuwadde okuyiga okuva mu kigambo kyo. Omulimu omunene gw'otulekedde gw'otulekera okukola taata kwe kubuulira ekigambo kyo mu nsi yonna mu buli mawanga n'oluvannyuma obwakabaka busobole okudda. Naye omulimu guno tegugenda kusobola kukolebwa era tegugenda kusobola kumalirizibwa nga ffeffe nnyini abatume tetuli bayigirize. Kakano nsaba okuyita mu kigambo kyo Bayibuli, okuyita mu lesoni eteekeddwa ekkanisa yaffe, okuyita mu kasisimuka kano, okuyita mu puroguramu eno ey'ensulo ey'enkya kubanga yakuyigiriza Abakristaayo. Ojje otuyigirize bwe tunaamala okuyiga ate tusobole okufuluma okuyigiriza bannaffe, n'oluvannyuma ejje ddene ennyo likwegatteko okusisinkana olw'okunoza obwakabaka bw'omulundi ogwokubiri. Tugenda okufuluma enkyene ennungi ey'olwaleero, emikisa gyo kagitubeereko gitambule naffe, amagenda gaffe amadda gaffe, katulabe emikisa ku mirimu gyaffe gye tugenda okukola, katulabe emikisa mu maaso g'abakama baffe, otukuume eri obubenje, otukuume eri enkwennyingi ez'omubi, ate otusisinkanye enkya ku makya nga tuli bulungi kulonda bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.